Njagala okwebaza bannaffe mwenna abali mu United States, mwami Kasujja nkutumiddeko. Njagala okwebaza mmwe abali mu Europe, njagala okwebaza mmwe abali wano, njagala okwebaza abaana abali mu kyondo kya Buwarabu abaagenda okunoonya ssente era nga bakola ssente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba programs zino. Naffe tukkiriza nti zibayamba. Ebyo ebibiri oba ebisatu by'ofunye bisobola okukuyamba. Olwaleero njagala kwogera ku bugumiikiriza. Nina muganda wange bwe yava kuno n'agenda mu ggwanga lya Canada, alina bye yalaba ne byasisinkana. Nja kuzingiramu abaana abali ebweru wa Uganda bagenda okunoonya ssente n'okukola, naye ate nja kuleetamu nnyo abaana abaffe wano e Uganda abakola ebintu eby'enjawulo. Nzize neetooloolera nnyo ku bazungu. Lwaki? Kubanga okukyama kw'ensi yaffe n'okwonooneka kw'obuteeketeeke bwaffe bakikola mu bugenderevu okutuggyako. Kyemuva mulaba nti wano ewaffe w'osanga omuntu ng'asaba okuva January 1 paka December 31, ng'asaba okuva ku makya paka akawungeezi. Era wano ewaffe naddala mu baddugavu, ku lukalu lw'abaddugavu, we wakyali abantu abakkiririza mu kulinda ebyamagero, the miracle generation, the miracle race, abakyakkiririza mu bintu nti bijja kwekola nga bo tebalina kye bakozeewo. Mu puroguramu eno njagala kwogera ku bugumiikiriza. Obugumiikiriza, obugumiikiriza bwe tuba tukyogerako kiringa ekintu ekyangu, kubanga okugumiikiriza kya bulijjo, naye ebintu byonna mu nsi okubituukako, kyenzudde era kyendabye, bubeera bugumiikiriza n'okwewaayo ng'okola ekyo ky'olina okukola. Omuntu atali mugumiikiriza mu nsi, ebintu bingi bimukaluubiriza. Yali Jean-Jacques Rousseau, mumujjukira mu ba French philosophers, eyagamba nti patience is bitter but its fruit is sweeter. Obugumiikiriza bukaawu naye ebibala byabwo birungi. Nzijukira ebiseera nga tutandika okukola bino bye tukola n'okusomesa. Ndabye ebintu bingi, mpise mu bintu bingi, ate njize ebintu bingi. Olaba nakana akatono we twakatuuka, ffe tulaba nga tutambudde ebigere ebiwera ebibiri oba ebisatu, naye ate era n'okutuuka kaakano tetunnatuuka. Natandika okukola program ku CBS mu mwaka gwa 2011. 2011 natandika okujja ku CBS nga nkola program. Kaakati okuva 2011 okutuuka kaakano, guno omwaka tuba tukutte gwa 12 nga nkola program ku CBS. Sijjukirako lunaku na lumu kugenda mu bakama bange kubasaba nsimbi nti mumpe ensako olw'okukola program. Nkoze program eno mu kwagala ey'amanyakyoli, manya omulimu gwe eryebera mu studio. Nkoze program eyo mu kwagala, mu kwewaayo, nti ne mu biseera eggwanga lyaffe nga lisibiddwa olw'ekirwadde kino ekyalumima mawuggwe COVID-19, nayinanga okufuna emmotoka y'aba security mbawengayo akasente banje bannona awaka, kuba emmotoka zaali tezikkirizibwa kutambula okuggyako ezo.
nzije nkole program. Oli ayinza okukulaba n'abuuza ogenderera ki, so newankubadde nga ffe bwe tutunula tetunnaba kutuuka gye tulaga. Naye okuva 2011 okutuuka kaakano 2023 bubadde bugumiikiriza era bukyali bugumiikiriza, kubanga si kyekintu ekyangu kyokera okukola n'oteekamu ebiseera byo n'obudde bwo naye nga tetoyina nnyo kirabibwako kyojjamu. Bwe nali mbasomesa emabegako nabategeeza nti Katonda bwe yali atonda ensi yagitonda ng'omuntu okufuna ky'ayagala alina okuwaayo ky'alina. Buli muntu waali okufuna ky'ayagala alina okuwaayo ky'alina ate ku bwereere nga talina ky'asuubira kufuna, olw'oluvannyuma ensi n'emuddiza ye ky'awulira ky'ayagala. Bw'awaayo ky'alina ensi emuddiza ky'ayagala. Bwe twali tusomesa mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu, twasomesa ku nsigo y'omuyembe. Ne tugamba nti omuntu bw'ali omuyembe wasigalawo ekisigo. Mu Luganda tukiyita ekisigo kubanga kiba kiweddemu amakulu. Era ekisigo ekyo bakikanyuga, bw'obeera mu kyalo gye twakulira, ekisigo bakikanyuga. Bwe bakikanyuga enkuba ekikuba, omusana ne gukyokya. Okutuusa ekiseera nga kiri kungulu, nga wayise ebiseera, ne kijja ne kyatika, ne kireeta omutunsi n'omulandira, naye ng'ate tekiri mu ttaka. Akabonero akategeeza nti ensigo ebyo byonna bye yali yeetaaga okufuuka kyeyagala byali mu nsigo munda, so si bweru waayo. Naye bw'etandika okukula teri agiraba, teri agiteekako maaso, teri agifukirira, teri agiteekako kintu. Ensigo eyo etambula yokka yokka okutuusa lwe gukula ne gufuuka omuti omunene, ne gussa n'emiyembe emirungi era egirabika obulungi era egiwooma. Twagamba nti ekolera ku mateeka 5. Etteeka erisooka ne tugamba nti ensigo omuti gw'omuyembe nga gumaze okukula ne gufuuka omuti, teri agulabiridde, teri agukumye, teri aguteekako bigimusa. Abamu kye bakola batemako n'amatabi ne guddamu ne gwezinga ne gwefumba ne guleeta ettabi eddala ne gufuuka omuti. Etteeka erisooka omuti gw'omuyembe tegulya miyembe gyagwo. Etteeka eryokubiri teguyita balya. Ne bwe guba mu kibira abalaba emiyembe basaawa ensiko okutuuka ku muti ogulina emiyembe. Etteeka eryokusatu tegutwala mu katale kubanga tegwetaaga katale. Ab'akatale be beetaaga emiyembe era be bajja eri omuti ogulina emiyembe. Etteeka eryokuna buli sizoni gussa nga tegufaayo ba sizoni eri baali oba tebaalya. Gwo gukimanyi gwatondebwa kussa miyembe. Etteeka eryokutaano buli ayimirira mu maaso g'omuti ogwo gumuwa emiyembe gyagwo nga tegumutunuulidde eddiini ye, ggwanga lye, kikula kye, kala ye oba langi ye. Buli ajja oba muzungu oba mukyayina oba muddugavu oba mumpi oba muwanvu oba alabika bulungi oba alabika bubi oba anaaba oba tanaaba, omuti gumuwa ebibala. Ne tukomekkereza nga tugamba nti omuti gukola ebintu ebyo byonna nga gwagala ekintu kimu, tegwagala baguteme guveewo. Kaakano bwe gwali gukula bwali bugumiikiriza okusobola okutuuka we gwatuuka gufuuka omuti. Nange ne nkijjukira nti puroguramu gye nkola mu CBS ne mu BBS si yange. Puroguramu eno ManyaKyoliExtra si yange, kubanga ne bwe sigikola mwe temulina kye mufiirwa. Mujja genda ku YouTube mulabe ebintu ebirala. Naye gye nkoma obutagikola nga ŋŋaanyi, nze nfiirwa. Naye ate wulira nkaluubirizibwa okugikola kubanga n'ono John Nsimbi agiproducinga ali mu production, naye akaluubirizibwa okubikola. Kakati bw'obanga ebiruubirirwa byo
byali bimpi. Ebiseera ebisinga buli kyokola ogenda kukivaako mangu togenda kugumiikiriza. Kyova olaba mu Lungereza tugamba nti the reasons behind the actions are much more important than the actions. Ensonga ezibeera emabega w'ebikolwa ezituvuga mu ebyo bye tukola ziba nkulu, naye ate okusobola okutuuka ku kyoyagala, amazima kambabuulire bubeera bugumiikiriza. Bubadde bugumiikiriza okutuuka wano okubanga tukyasobola okukola puroguramu eno. Kaaba ono nsimbi gwe sisasula ajja n'akola puroguramu eno n'agikwata n'agifulumya. Bwe butaba bugumiikiriza bino tasobola kubikola, era ajja kutuuka ekiseera akoowe, yemulugunye, yekkaanye, abiveeko. Mazima ddala aliba abivuddeko talina kyafiirwa, naye aliba afiiriddwa olw'ensonga babuuza ani yakolanga puroguramu ezo nti John Nsimbi. Nsaba ompe ku nnamba ya John Nsimbi munoonye. Bwe sizikola nfiirwa, kubanga kaakano toyinza kumanya ani aliraba puroguramu eno eriyamba ani, erikyusa ani. Nyinza okuba kye neetaaga waliwo omuntu ali oluuyi olwo nga yakirina, naye ng'ajja kumala kulaba puroguramu eno alyoke agambe naye omusajja ono kamuwe kino kye yeetaaga. Ekitegeeza bwe sigumiikiriza, bwe mbanga byenkola bino nali nduubirira kubaako kyenfunamu ekyamangu, nja kubivaako. Naye bwe mbanga mbikola lwakuba mbyagala mu bugumiikiriza, nja kusigala nsomesa abantu okutuusa ekiseera ekyo Katonda lwalikkiriza nampa byayagadde. Kyova olaba mu byawandiikibwa ebitukuvu bagamba nti seek first the kingdom of God and his righteousness and everything else shall be added unto you. Naye musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna biribongerwako. Omwana omulenzi fresh kid yali munaku, ne bakadde be baali banaku, naye bwe yazuula kyali n'akikola mu kwewaayo, mu kwagala, mu bugumiikiriza, mu bumalirivu, kaakano asomera ku ssomero ery'ebbeeyi, naye nga baamuyita ne bamuwa asomere bwereere. Yakyusa obulamu bwe n'obw'abakadde be ne bukyuka olw'okuba ye. Naye ntunuulidde abantu bangi abawangula era abatuuse ku bye batuuseeko. Wano wenjagadde okusimba amakanda ga puroguramu eno, okutegeeza buli muntu asobola okulaba eddoboozi lino n'okulaba ebifaananyi bino n'awulira n'alaba n'ategeera nti obugumiikiriza gwe musingi gw'omuntu yenna awangula. Njagala okubategeeza, mugenze okusobola okutuula ku vidiyo eno mugirabe, nga kintwalidde emyaka egisoba mu 15 nga neeteekateeka. Natandika okwogera nga ndi mu siniya ya 5. Teri yali ammanyi, era ku YouTube channel eno nateekako vidiyo ezasooka mu Luzungu, naziteekako mu bugenderevu nti ne bwe waliita emyaka 3 zaali za African Dream, ne bwe wayita emyaka 3 omuntu asobole okujja ng'alaba omuntu gye yava okutuuka we yatuuka. Programs zino bw'ojja ozitunuulira okuva gye zaava, ojja kukiraba nti production yalinga mbi, yalinga nfu. Newankubadde wano we tuli John afuba, era naye ebyuma tetunnabifuna bimala era bisobola kukola mulimu mulungi, ekitegeeza nti era program tennaba kuba nnungi. Naye tetusobola kulekayo okukola ate kitulina kukola, kubanga ate obugumiikiriza bwe bukutuusa ku kyo ky'oyagala otya, ng'okozesa ky'osobola okukozesa ekyo ekitono osobole okukijjamu ekinene ky'oyagala. Bwe butaba bugumiikiriza tosobola kutuuka. Ebimu ku bintu ebikubya abaana b'abaddugavu okusobola okutuuka ku bye baagala bugumiikiriza. Omwana ava kuno n'alinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika, Katonda n'amusaasira n'atandika okukola emirimu gye, n'afuna wano n'afuna wano n'afuna wano,
kakati n'ayingira mu bulamu bw'abaana Abamerika abazaaliddwa eri, naye najja alowooza nti mu Merika olw'okuba ali mu Amerika ne yeerabira ennaku, ne yeerabira embeera embi mwayise, n'akozesa bubi emikisa egyo egy'enjawulo okukkakkana ng'obulamu bumwonooneseeko. Omwana ava kuno n'amanya nti ndi munaku, n'agenda mu kyondo kya Buwarabu okunoonya ssente, n'afuba okunoonya ssente, n'atasobola kugumiikiriza olw'okubonaabona n'okutawaana kwayitamu, ne yeesanga ng'ebyo bye yalifunye tasobodde kubituukako olw'okwagala okupapa n'okutuuka amangu. Njagala kukutegeeza nti obugumiikiriza buluma. Bw'omala okutegeera nga ky'oyagala, n'omanya we kiri, n'omanya bw'onookituukako, n'omanya omuwendo gw'olina okusasula okusobola okukituukako, ekisigadde amafuta agagenda okukutambuza okutuuka ku ky'oyagala bugenda kuba bugumiikiriza. Bwe ntunuulira abakulembeze baffe bonna olwaleero, bonna n'otunuulira bye bazze bayitamu okusobola okutuuka we bali, singa tebwali bugumiikiriza tebaali badde we bali. Olwaleero omukulembeze afuga Uganda batugamba yakwata abasajja 27 n'emmundu 2 ne bayingira mu nsiko emyaka 5 ne bagenda okulwana nga bakkiririza mu ekyo kye baali baalaba. Ekyabayamba mu myaka 5 kye nsobola okugyamu kimu bugumiikiriza. Naye ate tuteekwa okubeera abeegendereza nti obugumiikiriza busobola okuba obufu ate busobola okuba obulamu. Twasomesa mu puroguramu zaffe eziyise ne tugamba nti omuntu akuuma essuubi, naye waliwo essuubi eddamu n'essuubi effu. Essuubi eddamu lyeririwa. Essuubi eddamu ye muntu ategeka ettaka n'alitema n'akuba amavuunike n'alirongoosa n'assaamu n'ebigimusa, n'agenda n'aleeta ensigo n'asima ekinnya n'ateekamu ensigo n'addayo ewaka n'alindirira ensigo okumera. Eryo ssuubi ddamu. Essuubi effu ye muntu okulowooza nti olw'okubakkiriza Katonda era n'asaba essaala ze nnyingi nnyo obulamu bukyuke, ye n'atabaako kyakola n'alowooza nti wagenda kubeerawo ebikyuka mu bulamu bwe nga ye talina kyakoze. Eryo essuubi liba ffu. Kaakati obugumiikiriza obulamu bwe bugumiikiriza ng'omuntu amanyi ky'ayagala, amanyi we kiri, era ng'ali mu kkubo atambula okugenda okutuuka ku ekyo ky'ayagala. Naye ng'ali mu kkubo atambula era alina kyakola, bwagumiikiriza obubeera bugumiikiriza bulamu. Kyova olaba njagala weebuuza ebibuuzo 3 oba 4 mu bugumiikiriza. Mu puroguramu zonna eziyise tuzze tukubuuza nti gwani? Nze Ssenkaayi nzaani? Bagamba akajja obunaku keemanya, ejjanzi teribuuka na nzige. Buli lwe tuba tutambula mu bantu abangi ne bw'oba oli mu diaspora eyo, njagala otuule nga wansi wekka ng'oli bwomu, ng'omaze okukola emirimu mu kiyumba ky'Omuwarabu gy'oli nga gikkooyezza ng'okooye. Njagala otuule wansi ku buliri bwo oba ng'otudde wansi ng'ogenda okwebaka weebuuze nzaani? Kubanga olw'okumanya nzaani, wajenva, bafaanana batya, embeera eri etya, kijja kukuwa obukkakkamu, kijja kukuwa obukkakkamu, kijja kukubumba, kikuggyeko by'okola by'otasaanidde kukola, kikukuume. Omuntu okumanya ky'ali kye kimuleetera okufuna obugumiikiriza obumusobozesa okugumiikiriza embeera zonna ne byayitamu asobole okutuuka ku kyayagala. Ekibuuzo ekyokubiri, oyagala ki? Ebintu ebirungi bingi nnyo mu nsi. All things are good. There are many good things in life, but not all good things are right for you.
ebintu ebirungi bingi mu nsi naye si byonna nti bituufu ebyobulamu bwo. Ekyokulabirako, abakazi abalungi bangi, ekyo kyakulabirako kyangu, naye si bonna nti batuufu eri ggwe. Mu abo abalungi 10,000 oyinza okuba olinamu omu nga ye mutuufu owuwo. Kakati bw'ojja onoolowooza nti bonna bangi balungi n'ogamba nti bonna ojja kubaagala, gy'olaga tojja kutuuka. Ojja kukola ensobi nnyingi ezigenda okukosa obulamu bwo n'ebiseera bye eby'omu maaso. Mu nsi oteekwa okumanya njagala ki. Bw'oli olinnya ennyonyi okuva e Uganda ogenda mu Amerika, wali oyagala ki? Wayagala kubeerako mu nsi omutali nfuufu nga ggwe kye wali weegomba? Wayagala kubeerako mu nsi omuli entambula ennungi, transport system ennungi nga ggwe kye wali weegomba? Wayagala kwekubyako ku bifaananyi mu bifo birungi oteeke ku Facebook nga ggwe kye wali weegomba? Kiki ky'oyagala? Omuntu afuna obugumiikiriza y'oyo amaze okulengera ky'ayagala. Usain Bolt muddusi mulungi newankubadde kati yannyuka. Embiro wano nga batandika si kyekikulu, wabula nga amaze okulengera akaguwa waakoma, obugumiikiriza bwassaamu bwe bumuletera obuwanguzi. Abantu abo bonna abawangula, abantu abo bonna abalina kye bakola, abantu abo bonna abalina bye batuuseeko ebyenkizo okutuuka we bali, bubadde bugumiikiriza. Omwana oyo Usain Bolt yatandika okudduka ku myaka 10. Njagala mwebuuze, yagumiikiriza kyenkana ki ffe tutandika okumulaba ng'awangula emisinde? Abantu bangi muli eyo muwagira ttiimu z'omupiira, muwagira ttiimu z'omupiira nnyingi, era bwe bajja mu kisaawe mwe mwagala bateebe ggoolo, naye ekyo kye mulaba ekyobuwanguzi bubeera bugumiikiriza obubeerawo obuwanvu mu training eza buli lunaku olutatadde. Kale bw'omanya ky'oli n'omanya ky'oyagala, bijja kukuyamba okugumiikiriza okusobola okutuuka ku by'oyagala ebyo. Ogumiikirize abakuyisaamu amaaso, ogumiikirize ebikumalamu amaanyi, ogumiikirize embeera embi, ogumiikirize okunyoomebwa, ogumiikirize obuteebaka, ogumiikirize okwewaayo n'okubonaabona, naye nga byonna tebiba na makulu. Ekiba n'amakulu y'ensonga lwaki okola ebyo byonna by'okola. Ndowooza tutandikire wano mu episode eneddako. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda.